Ekibiina ki NUP ekikulirwa omukulu His Excellency Bobi Wine oba kyoyinza okuyita ki the National Unity Platform ensonga zaakyo okwegatta ku Ipod ate era wamu n'okubanga kifuna ku nsimbi ezaateekebwa mu mateeka okubanga ziweebwa ebibiina by'ebyobufuzi zandibanga kati zifudde toge obanga zikubye ku kisenge enteekateeka zonna ze babadde nazo ate era wamu n'essuubi eringi ye babadde nabyo. Olunaku olwaleero njagala okutegeeza nti kooti enkulu erina okusalawo kwekoze kuno nga kugenda kukosa ekibiina ki NUP kukosa omukulembeze akitwala ate era nate mu kaseera ke balimu ak'ebyobufuzi kano n'akokunoonya obululu wakeetaagisa okuba nti ekibiina kifuna ensimbi ezikiyambako kyandiba nti tezigenda kufuna yadde omunwe gw'ennusu okusinziira. Olunaku olwaleero ziri ennaku z'omwezi 3 Oktoba omwaka 2025 njagala okutegeeza nti kooti enkulu eya Uganda mu Kampala yavuddeyo neegoba okusaba kw'ekibiina ki NUP kwe kyali kitaddeyo ng'ensonga NUP gye yali etaddeyo yali egigamba nti kooti eyambe oba eragire gavumenti ereme butawa NUP sente okusinziira nga bwe zirina okutambula omwezi gwa July paka September 2025 oba gyoyinza okuyita kwota eya July to September 2025 NUP eyingira kooti ng'esaba kooti enkulu nti at least eragire mangu gavumenti wamu ne Ipod balekeraawo okukola kye baali bayimiriddeko ekyokubeera nti baali tebagenda kuwa NUP sente. Kati NUP yali egenze nga egamba nti nedda ssebo tetwagala basajja bano kutulemesa kuba nti nno tufuna ensimbi ezitukakatibwako mu ssemateeka. Era ebbanga lyonna NUP ebadde erindiridde ku musango guno gwe yateekayo mu kooti ng'erinza okulaba ebivaayo. Kati ebivaayo mukwano gwa njagala okutegeeza nti bwe waawungeredde olunaku lw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 29 Oktoba 2025 Omulamuzi Collins Achelamu yabadde amaze okubanga awa ensala ye. Bangi muyinza okugamba nti ensala nga tetwagitegeddeko. Mukwano gwange ensala ya kooti omulamuzi teyatudde nti kooti yatudde ne bayita David Lewis Rubongoya ne bayita Leader of Opposition Honorable Joel Senyonyi oba ne bayita Attorney General oba ne bayita omukulu chairperson wa Ipod Mao. Ekyo tekyabaddewo. Omulamuzi Justice Collins Achelamu kye yakoze okusalawo kwe yakuyisizza ku mikutu emigattabantu era nga yakozesezza kyewandiise email mukwano gwange. Kati omulamuzi we yabadde awa ensala ye omulamuzi agamba nti the application had been overtaken by events since the Electoral Commission had already released the funds to political parties that are member of the Inter-Party Organization for Dialogue, Ipod. Omulamuzi yagambye nti NUP okusaba kwe yali esaba okwa Ipod obutabaleka bbali ng'egaba ssente. Omulamuzi yagambye nti NUP egenda okujja mu kooti kino yakikola leeti. Olw'ensonga NUP egenda okujja mu kooti ng'olwedde enteekateeka z'okugabana ssente zino ez'ebibiina by'obufuzi zaali zimaze okuba nga ziggwa. Kati omulamuzi agambye nti agenza okukola ensala ye ng'olwedde ebibiina by'obufuzi baabiwadda ssente newankubadde NUP teyakola ki teyafuna. Kati kiba kitegeeza nti omulamuzi essaawa zino ne waagamba nti NUP kale katugire
omulamuzi talina bw'abulookinga kuba NUP yasaba omulamuzi abulookinge ekiteeso kya Ipod wamu ne gavumenti okubeera nti tegenda kuwa NUP sente oba tegenda kuwa NUP sente ng'ewa bibiina byabufuzi bisigadde. Kati omulamuzi yagambye sente zaaweebwadde ebibiina ebirala. Kati NUP okusabako kuba tekukyayina nnyo tekuzitowa ssaawa zino. Soka olirize. This court cannot restrain the implementation of a lawfully enacted statute through an interim order. To do so would amount to suspending an act of parliament, which is beyond the jurisdiction of this court sitting as a civil court. Uliriza. Omulamuzi. Uliriza kano. Omulamuzi yagambye nti eno kooti tesobola kuyimiriza mukono gwa tteeka ng'eyita mu just order. Era n'agamba nti ky'olina okumanya singa kooti ebe ekoze ekiragiro ebeera ng'eyagala okusazaamu etteeka eryakolebwa mu paaliyamenti. Era kooti n'egamba nti yo ate teyina lukusa lukola bwe kityo olw'ensonga etudde nga kooti ya muntu wa bulijjo. Ekitegeeza ky'abategeeza nti kooti NUP mwe yawaaba si constitutional kooti nabwe kityo teyina bwebadde esobola kubanga eyimiriza okugaba kwa ssente ziwa ebibiina ebirala NUP n'eteekebwa ebbali. Kati wuliriza. NUP okuyingira ekkooti kyava mu kiragiro ekyakolebwa minisita owa justice oba minister for justice and constitutional affairs. Minisita akwasaganya ensonga z'ebyamateeka mu ggwanga wamu n'ensonga za ssemateeka. Ono nga ye mukulu Ipod Mao. Ojja kujjukira yakola ekiragiro nga ennaku z'omwezi zaali 25 Agusto omwaka 2025. Yali alagira akakiiko k'ebyokulonda okujja NUP mu nteekateeka z'okuba nti egabana ku ssente eziweebwa ebibiina by'obufuzi. Era Ipod Mao yagambirawo, Honorable Ipod Mao yagambirawo akakiiko k'ebyokulonda nti NUP bagijje ku list y'ebibiina by'obufuzi ebisobola okuba nga bifuna ssente. Wabula kino omukulu Ipod Mao agenda okukyogera nga kiva ku tteeka eryali likoleddwa mu Parliament erya Political Parties and Organizations Act. Ng'essaawa zino etteeka eryo liragira nti ekibiina ky'ebyobufuzi ekiri mu Ipod kyekyokka ekisobola okwefunira ku musimbi ogw'ebibiina by'obufuzi ebiguweebwa. Kati NUP ng'eyita mu ssaabawandiisi waayo mukulu David Lewis Rubongoya ye yafiling application eno n'agitwala mu kooti nga ayagala kooti eyise ekiragiro eky'ekiseera oba gy'oyinza okuyita interim order. Kati David Lewis Rubongoya ng'asaba kooti nti bweyisa ekiragiro kale kibe kya kiseera buseera bayimirize ebigambo ebyali byogeddwa Ipod Mao. Ebigambo Ipod Mao yali agambira nti NUP tebagiwa ssente. Kati David Lewis Rubongoya kwe kufayiringa ku lwa NUP ng'asaba kooti eno ewe ekiragiro ekisookerwako. Wabula ate kooti webadde ekola ensala yaayo, kooti egambye nti wano we mwaloopa ffe tetulina obwo buyinza ssebo. Okusinziira ku ssemateeka jurisdiction ya kooti eno enkulu teyina buyinza busobola kuyimiriza kintu kyaweebwa ng'etteeka okuva mu Parliament. Kubanga David Lewis Rubongoya agenda okutuuka ku kino yali ayagala High Court ekolewo ekiragiro ate nga bwe balinda ne mu kooti eri endala gye baali bawaabye ng'aba NUP ng'era still bakyalenjinga etteeka eryayisibwa mu Parliament. Tuli ffenna David Lewis Rubongoya
bwe yali afilinga affidavit ye yali alaga nti singa directive eyita oba ekiragiro kya Ipod Mao singa kiba kiyitanga bwe yali alagidde kyali kigenda kuzingamya emirimu gya NUP gyonna n'okubeera nti kireeta gye wandiise irreparable harm. Era mu affidavit eyafayilingibwa omukulu David Lewis Rubongoya yagamba nti bw'oba wekkaanyiza bulungi ekibiina ki NUP mu mateeka kikkirizibwa okufuna sente eza buli kwota ya mwaka oba giyite quarterly funding. Wanje tugende maaso mukadde ke kamu baloya ba NUP okuva mu Pace Advocates ne Kiza and Mugisha Advocates bagenda maaso n'okubanga bagamba nti Minister Mao ekiragiro kye yali akoze kyali tekiina muziziko oba kyali tekiina kwe kisimbye mugongo mu nsonga z'amateeka oba it had no legal basis. At the same time it reached the party's right to fair administrative treatment. Era nga bagamba bano balooya aba NUP bali bannyonnyola nti bw'oba weekennenyeza bulungi tekikoma kubeera nti ebigambo b'ekiragiro kya Honorable Mao Nobat tekiina mugongo gwa mateeka kwe kyesimbye wabula ate kyali kitaataaganya eddembe ly'ekibiina ky'ebyobufuzi ki NUP okubeera nga kyetaaya mu mbeera yonna. Mukadde ke kamu bano baali bagamba mu fayiringa gye bafayiringa eri kooti nti Ipod had just become a statutory organ after the president assented to the amended law in June 2025, and therefore NUP could not have been compelled to join before that date. Nga bagamba nti Ipod bw'obanga ogyekennenyeza mukwano gwange just yafuulibwa statutory organ oluvannyuma nga president akyusizza ebbaga eryali lireeteddwa ne lifuuka etteeka mu Juni wa 2025. Nabwe kityo NUP banga mu byonna ebiri mu kugenda mu maaso eraga obukosefu obw'amaanyi nga just etunuulira butunuulizi kakibeere bubeezi kiragiro ekyakolebwa Honorable Minister Ipod Mao. Still mu fighting ya NUP waliwo wegambira nti the applicant has never received any formal invitation or lawful communication regarding membership in the Ipod contemplated by the 2025 amendment. NUP bwe yali efayiringa mu ruling eno evuddeyo bwe yali efayiringa application eno gye tulimu ereeresa eminyiro olunaku olwaleero yagamba nti yo nga NUP ebadde tefunanga kuyitibwa kutongole tugeze nga mu bbaluwa entongole oba okuyitibwa okuli mu mateeka nga bagiyita yeegatte kwa Ipod nga bwe kirambikibwa mu ssemateeka omupya owa bibiina by'obufuzi omwaka 2025. Etteeka eryo lyenkugamba erya Political Parties Amendment Bill eryafuuka etteeka. Kati ekyo kye kimu ku bintu NUP byeteeka mu nsaba yaayo ng'eteekayo mu kooti ku nsala eno gye tuliko omulamuzi gy'amaze okuba nga akola ki awa ensala yaayo olwaleero oba olunaku olw'eggulo. Era nga NUP bwe yali ajuwinga yalaga nti emabega yonna okugaana okwegatta kwa Ipod it was based on its operation as a private entity outside government control. Yalinga NUP eraga nti okubeera nti yali teyeegasse ku Ipod just yali ekolanga kibiina kya byabufuzi ekitali na wansi wa gavumenti mu mbeera yonna oba entity eyeetengeredde. Bwe weetegereza byonna bwe byabadde bigenda mu maaso Attorney General eyamurepresentinze mu bino byonna
abadde senior state Anthony Johnson Natwera eyawakanyiza application eno eyateekebwayo NUP ng'agamba nti eno eri incompetent, eri frivolous and overtaken by events. Kati Attorney General eyabadde aliwo ng'amukiikiridde ye senior state Attorney Johnson Natwera yannyonnyodde n'agamba nti NUP bino byesaba oba byeyakuba mu mbuga z'amateeka yabiyisenga ebitalina nnyo mulamwa yakiyise incompetent. Yagambye biri incompetent, frivolous and overtaken by events. Kati ng'alinga alaga nti application ya NUP yabadde teyina mulamwa ate ebintu ebizze bitambula bigisusse amaanyi oba ebintu ebizze bibaawo bituuse ne bibanga bigireetera okuba nga tekyalina makulu. Kati mukwano gwange gwe atanategeera kye twogerako njagala nkutunuulize bw'oba walabako omusango gwa Nalukoola wamu ne Farida Nambi ekawempaawo. Farida Nambi yagenda n'awaabira Nalukoola nti yabbya akalulu, abaabiraba mu kusooka. Kati Nalukoola ne bamugazeti oba ne bamuteeka mu kitabo ky'eggwanga ekiraga nti afuuse MP. Farida Nambi wa NRM kye yakola n'agenda n'aggyayo omusango. Era balooya be we baawandika ekiwandiiko baagamba nti their application had been overtaken by events. Nti ekya Nalukoola okumuteeka mu gazeeti kyali kiraga butereevu nti yali awangudde mu bujjuvu. Era ng'okuwaaba kwa Nambi kwali tekukyakola makulu. Of which we bajjayo ate ensaba eyo oluvannyuma baddamu ne bakola omusango omulala, ekitegeeza mu mateeka amatuufu Nambi kye yali awaabye at that time bwe bandimututte Nalukoola yandimukubye mu kooti oba mukategedde. Kati wano NUP we wandiba nti we bagiyise nti NUP ebadde esaba ekiragiro kya Minisita Mao kireme kuyisibwamu oba kireme kukola ekisooka ekiyimirize kooti, wabula ate kooti yatuuse okubanga ewa ensala nga Mao ekiragiro kye yawa edda kyatandika dde okukola n'ebibiina byafuna ssente. Kati oba wenkunnyonnyola oba ofuna kye tuliko kati wuliriza eyayibaddewo ku lwa Attorney General yagambye bw'ati: The minister's letter dated August 25th, 2025 is founded in law. What is being sought by the applicant is unconstitutional and ultra-virus. Omukulu Natwera ku lwa gavumenti we yabadde awakanya NUP bye yabadde esaba yagambye nti ebbaluwa ya Honorable Minister Mao yawandiikibwa nga 25 August yali mu mateeka. Kati n'agamba nti bino NUP jjukira ye applicant mu guno omusango, n'agamba nti bino NUP byebadde esaba tebiri mu mateeka era tebigwanidde nakuba nti nno kale bireetebwa ennyo okuteesebwako. Era n'asimba ku kiri ekyokuba nti Parliament etteeka lya Political Parties and Organizations Act lyayita mu May wa 2025 era ne linnyonnyolebwako bulungi nti ebibiina by'obufuzi si byakufuna ssente okuggyako ng'oli kitundutundu ku Ipod. Era ne bannyonnyola nti President Museveni etteeka aliteeka mu nkola mu Juni nga 15, ekitegeeza nti NUP awo wonna yalina obudde obwegatta ku Ipod mu butongole. Era State Attorney we yabadde annyonnyola mu kooti omwami Natwera bw'abanga afayiringa agamba nti akakiiko k'ebyokulonda ensimbi kabadde kamaze dde okuzigabira ebibiina by'obufuzi byonna ebyakkiriza okutambulira mu mateeka gano amapya oba kyoyinza okuyita the new legal framework. Kati mu nsala y'omulamuzi Justice Asalamu n'agamba nti NUP yali eraga nti esaba olukusa had identified a legal right to sue to protect. It failed to show that irreparable harm would occur if the interim order was not issued. Kati omulamuzi bw'abadde awa ensala agamba nti NUP teyasobodde kulaga obuzibu obwo bwegamba nti bujja kugituukako
teyasobodde kubanga ebulagira ddala buzibu ki bweyogerako era ng'agamba nti ye ng'omulamuzi tasobola kuwa kiragiro kiyimiriza process eyaggwa edda nti kati omulamuzi yadde nga agamba nti essaawa zino kati NUP munsaba nyimirize minisita Mao ekiragiro kyeyawa akakiiko k'ebyokulonda kaleme kuwa batali mu Ipod Sente naye ekituufu kiri nti sisobola kumuyimiriza olw'ensonga zo sente zaagabwa dda. Uliriza agamba nti the purpose of an interim injunction is to preserve the status quo, not to reverse a completed event. Nti omulimu gwa interim injunction oba ekiragiro ekyo omulamuzi kyasobola okuwa ne kisooka kibaako kye kiyimiriza ekyo omulamuzi akikola nga ekikolwa tekinnabaawo. Kati ekikolwa we kiyitaana nga kyabaddewo omulamuzi ne kkooti baba tebakyalina ngeri gye basobola kuyimiriza. Omulamuzi yaggyeeyoko decision mugimu ku misango waliwo gwa Theodore Sekikubo and others versus Attorney General and another. Omusango gwe yagu esigamizaako mu kuwa ensalawo ye ng'agamba nti the court should not issue orders rendered useless by the passage of events. Nti kooti tesobola kubanga ekola okuyisa okw'ekiragiro ng'ekiragiro ekyo tekirina makulu. Kati omulamuzi abadde ng'agamba NUP nti bye mwansaba okukola singa mbikola biba tebiyina makulu. There is no status quo to maintain and no imminent threat posed to the applicant. Omulamuzi n'agamba nti NUP ye ng'omulamuzi bw'asazeewo okusalawo kwakoze NUP teyina ngeri gyegenda kukosebwamu mu mbeera yonna. Era n'agamba nti application ya NUP bw'agitunuulira it lacked merit era bw'amaze n'agigoba. N'agamba nti loosi zonna NUP zeyinza okubanga eruuzinze enaazanja oluvannyuma. Kati ekirindiriddwa NUP olunaku olwaleero bwe banga kkooti esazeewo okubanga egoba okusaba kwe yakola era kwebadde eyinamu essuubi lyonna olw'ensonga nti David Lewis Lubongoya wamu ne His Excellency Bobi Wine bw'obanga obadde obagoberera ng'obawuliriza bulungi babadde nga bakirambika nti twakola okusaba oba twateekayo application mu High Court era essaawa yonna ejja kuwa ensala. Mikwano gwange abagoberera ensonga mu ggwanga njagala okubategeeza nti ensala yo ewedde era ebivuddeyo byebyo nga bwe mbikunnyonnyodde. Alright? Ndowooza tuli on the same page. Si bwe kiri? Kale, kati katumalirize bwe tuti. Waliwo omwana mulenzi amanyiddwa nga Kagombe Wilson gayono wa NUP dho olumu abeera muko atera okubeera muko ne gundi n'endowooza olumu ezaawukanako n'ekibiina oba nezikwatagana n'ekibiina direct era nga yeeyita political scientist. Ayina kye yawandiise oluvannyuma lwa kkooti okuwa ensala eno yagamba nti abadde takkiriziganya na kibiina kye banga lyonna kubeera nga kiyingira kkooti olw'ensonga eno. Soka wetegerezeko writing mwana mulenzi ono gye yakoze. I think tugiyitemu nkola ya lukwakwayo era eri mu lulimi lunyaanyimbe. Njagezaako okugonzagonzamuko mu Luganda tudduke misinde egamba bw'eti. Court verdict in NUP versus Ipod out. My voice is very small to make the most popular leaders of the party listen to the serious issues in my reasoning. Mwana mlenzi Kagombe Wilson omwagazi nnyo wa NUP agamba nti eno y'ensalawo ya kkooti ku musango gwa NUP gwe yawaabira Ipod. Agamba bw'ati, eddoboozi lyange ettono nnyo okubeera nti abakulembeze b'ekibiina basobola okumpuliriza. I variously spoke against the whole idea of NUP leaders plead for Ipod money at the campaign moment, and my justifications were simple as avoiding exposing our leaders as another club of greedy and grandstanding politicians. Mwana mlezi Kagombe agamba nti
nayogerako ku mbeera y'okubeera nga abakulembeze ba NUP basaba sente zino eza Ipod naddala mu kiseera kino ekya kampeyini. Agamba nti naye ebintu byange bye nali nsaba just nali njayana mu mutima nga saagala bakulembeze bange nabo kutwalibwa nga bannabyabufuzi abalala abalina omululu naddala mu nsonga z'ebyobufuzi. Agamba bw'ati, I also said guys in Ipod would use regular and unceasing letters by party leaders, particularly David Lewis Rubongoya, to make President Bobi Wine sound as a broken record when it comes to matters and money. Nagamba nti era nakyogera n'okukyogera nti bagayi mu Ipod bajja kukozesa amabaluwa ag'enjawulo agawandiikibwa abakulembeze b'ekibiina okusingira ddala ssaabawandiisi w'ekibiina David Lewis Rubongoya nga bagakozesa mu ngeri y'okwagala okulabisa President Bobi Wine era nti awulikikenga mu mbeera eswaza naddala mu by'ensimbi. I said, and I want to repeat, this court ruling, which you need to read in part below, has just exposed us, yet legitimized the dictator's kangaroo court, and it means there is no stance against a court of law when they had trusted them to intervene the matter. Omulamuzi Kagombe yagamba bw'ati, agamba nti nkyogedde era njagala okukiddamu nti ensalawo ya kooti gye weetaaga okusomako nga bwe yafulumye just etulabisizza ffenna era eraze n'okulaga nti kooti z'abamusibira mu bbwa za ddala era n'agamba n'okugamba nti kati tewakyali ngeri gy'osobola kuwakanyaamu kooti bw'obanga wamaze okugyesiga esobola okuba nga etaawulula enkaayana ezibaddewo wakati wa NUP ne Ipod. Byawandiikiddwa mwana mulenzi Kagombe agamba nti I need to anger party leaders and blind followers again to say at the moment the party risks even more with the caliber of attorneys who behave like paralegals or intern lawyers. Mukadeke kamuna agamba nti njagala n'okuba nga njogera eri abakulembeze b'ekibiina wamu n'abagoberezi abaziba amaaso era nga njagala kukyogera ng'ebiseera ebisinga ekibiina kyeteeka ku risk ey'ekika ekyawaggulu naddala bw'otunuulira ba atone abamu abeeyisa mu ngeri etagwanidde. Wano nno alumbyemukko kuba n'amateeka b'ekibiina agamba nti Counsel Elias Nalukoola may look senior counsel but I don't remember him in any serious political case. I've never seen Counsel Katana and Sas Marvin in any serious political case, but sadly they are the one who is at the forefront. Kati wano omukulu yate abadde yeemulugunya ku ba lawyers oba bannakibiina abanene nga balooya nayogera ku Elias Nalukoola nayogera ku ekitiibwa Katana wamu ne Sas Marvin ng'agamba nti bano bannamateeka abatendeke obulungi wabula tabalabangako nga bayimirira mu misango naddala ku sayidi eno ey'okubanga bavuganya wali mu kooti. Woe to myself, woe to my party, woe to the leadership that does not want to listen. Agamba nti ye munakuwavu eri olw'abakulembeze be abataagala kuwuliriza. Found the court ruling which dismissed the application in Ipod money issues with costs 15 to 25, in which the case applicant is not a member of the said organization. Ulira kadi onogai aina akatundu ke yanokoddeyo. Akatundu kano kali mu bbaluwa eno bangi obake batatunuulidde kagamba bwe bati, in which case the applicant NUP is not a member of the said organization Ipod and has at all times deassociated itself from it and its activities at all times, and only expressed interest to join the inter-party organization for dialogue in a letter dated 7th October 2025 after the statutory payments had already been made by the second respondent. In addition, it would be unjust and unfair for this honorable court to issue such an order, as it would disrupt the operationalization of the law to the benefit of the political parties that are already members of the inter-party organization for dialogue. Udiriza, munsala ya kooti waliwo we bagamba nti NUP tali kitundutundu ku Ipod era ebbanga lyonna abadde nga agyewala
era yalaze nti ayagala kujegattako Justin ennaku z'omwezi 7 Oktoba mu bbaluwa gye yawandiika. Wabula ng'ate Electoral Commission Sente ebadde yazigaba dda. Kati wano ne bagamba nti kooti ejja kubanga sinnenkanya singa etowa order okusazaamu byonna ebyakolebwa edda okugabana kw'ensimbi na byonna ebigwa mu kkowe eryo. Banange atava ku mulungi afaawoza ebibadde mu kooti ndowooza kambirekaawo. Bw'obanga era olina ky'otategedde banange balikwasa mutwe ne bateekamu information zegezezaako okubikutulakutula okusinziira nga bwe byabadde mu kooti na byonna nga bwe byatambudde. Biziza mu lulimi Luganda by'oyinza okuba nti ojja kuwammanta okunoonya ewantu wonna omuntu agezeeko okubimenyaamenya, wabula nga ntayi kaboogera kimu nti NUP bagigobye mu kooti naki, wabula nga tebakubuulira kiki kibaddeyo na lwaki. Honey bites. Bannaffe bano bagamba nti balina ebyokulya eby'omwana adda ku ssomero banga ogenda mukyalira giyite package. Bakubire bukubizo bagambe njagala ku package eyo y'omwana ali ewaka ali ku ssomero bagwengenda okukyalira. Bajja kubanga ba Honey Bites babikolako ku 0709 787508. Mukadeke kamba naffe aba Honey Bites bakugamba nti balina ebyokulya nga daddies, donuts, yogera ku binyeebwa, mawogola n'ebintu byonna ebigwa mu kowere gwe bagambe package y'omwana adda ku ssomero osirike. Kadeke kamujaga kutegeeza ku banafu aba Alson Painters UG. Bano bo basiizi ba langi. Alson Painters UG bakugamba nti ekizimbe omaze okukizimba otuuse ku ssa erikisiiga langi. Bagamba nti beesige ku 0705 19 36 ojja kubanga obafuna butereevu nnyo nnyini ddala mukwano gwanyu. Kadeke kamujaga kutegeeza nti omuntu atula emabega w'omuzindalo each and every day yenze abasiddi omusunsuzi. Era ng'omukutu guno kwe tubeera baguyita agaliwo. Information y'agaliwo tugireetanga bweri nga tetugaseemu yadde okubaako akantu akatiniinya bwe kati ke tutoolamu. Bwekityo ky'olina okubanga okola kyakulaikinga vidiyo eno, mukadeke kamusharingira mikwano gyo, omupya subscribinga ku mukutu. Thank you.